happy man. Very happy. So omulabe akanyiriro. So this one is happy at the expense of this one. Anti kati ono face gyataddeko giraba tubakaliremu yagira yagirunjiyana nnyo kuba omusalaba gwagenda okwetikka teguliimu wadde okusaaga olaba gwafuumuula akaseko kaateekako alagira ddala ndi contented sirinayo wadde akankanga kakati ngokyali kweyensonga Lawrence waliwo obugambo oli mulabi wa firimu sitera nnyo bwe tulaba firimu basobola okufunza Kibanda era Kibanda n'asigala ng'afa aseka kakati olumu ne gwe bagoba atuuka tayimu nga takyanyiiga nga nakkiriza bukkiriza. So happy man asobola okubanga musanyufu because of what he has achieved. Is 100% sure nti abikoze. Kyokka era asobola n'okukusekeera wakati ng'omufunza naye nga tokyalina ky'osobola mukolako. He has been there for some good time, emyaka 10 ameka n'asimba emirandira ana. Ekyokubiri ne mu myaka mukulu titokyalina ky'omusubya oba kitegeera. Now the only thing he can do is to smile at you. So nsonga ziri bbiri, confidence n'okubiraba byonna ng'abikoze abimaze. Kakati mwongedde ku muzigo si byakusiiga bino nze nyanzi kyawakanya ng'ayogera kakati sirogani twali wano ekifaananyi kino bwe kyafuluma ekisooka ne tugamba nti omulamwa ogwo gwa New Uganda Now tegukozinga action agency. Kakati olaba ono protecting the gains. Omanyi bwe kivuunulwa kunyweza bye tulinawo. Bw'otannonda ne bye tulinawo bigenda. Ojjukira President Museveni bwe yali alayira Kololo ekisanja kino.